bayizeemu nga nnwana bakendeeze omusaala gwaffe ogwa memba wa paalamenti sente zongezebwe omusomesa n'omusawo kuba abantu abo babeerawo ennyo ku bulamu bwaffe. Y'oyo abadde omubaka wa Kawempe North Muhammad Sseggirinya eyamaze dda okwegatta ku bajjajja abo abaamusooka emagombe. Si yabadde musajja ow'omubiri nga n'obuwanvu bwe kamutonda mu kigero ky'abawanvu teyamutuusaayo. Abadde musajja musaaze. Nempangulira y'inkambe nti walondera ne mukyala we teyamuwadde akalulu yakawadde nze era nkubiddeko mukyala we nanga nti Sseggirinya nange nakawadde ggwe. Ebigambo bya Sseggirinya nga tebibulamu bwakazannyirizi oba katemba. Singa kyajja kino ekyatogikwatako nga mu paalamenti gyendi omanyi mwene mbaga ebintu ne muwakanya ezo TV ze mwalabanga neetika zaali za kiro 4 kiro 5 kiro 6 naye ate sipiika ow'ekiro 2 era nandi mwetisse nga sina kibulayi bwe mutuusizaako ne mugamba nti munnange olabye Katonda manya kigenda mu maaso nandi mwetisse bwenti nga ne message kutte bwenti ene muwa obuyinza okukubiriza paalamenti. Abadde muntu amanya amawulire era ayagala ab'amawulire. Ebiri ab'amawulire nalyo nja kubeera nga ndirwanirira. Amawulire nze nagasomera tebatugamba nti waliwo ka training k'emisinde naye abagasomesa bange katwayongeddemu ne ka training ak'emisinde singa in case poliisi eba ekugoba singa in case military eba ekugoba eyo mbeera mubavuulira mazima. Enfunda nnyingi okuva obulamu bwe lwe bwayingirira ebyobufuzi azeeyeza oba n'abakuumaddembe. Yategezaako nti okuva edda musajja wansasagge mu kulwanirira ensonga ezitagenda bulungi era lumu yajemesa abayizi okulya emmere oluvannyuma lw'abakulira essomero okumugaana okwesimbawo ku bukulembeze kuba teyali wa kisulo. Gangamba abaana nti banne twerwaniko buli mwana anona emmere leero tolya teeka ku woofiisi y'edimasita. Abaana ne bawuliriza omulanga gwange buli yajjangayo emmere nga gyagiteeka ku woofiisi y'edimasita buli yajja emmere ng'eryoka yeetuumawo ku woofiisi y'edimasita ko olwo abaana tebaalya essomero ne ndisulamu ensasagge tawo ne lutabuka mu ssomero ne bagamba nti ani ajemesa abaana nti Sseggirinya ne bagamba okulya mumala muteeka ku lisiti ffe gwe twagala bali be mutuwa tebamanyina bizibu byaffe. Lwe yalondebwa ku bwakansala okutuula ku lukiiko lwa KCC okukiikirira ab'e Kawempe mu kifo ky'abantu 6 be yali alina okugenda nabo mu kulayira yasalawo okugenda n'abalonzi be bonna. Usazeewo kusitewo olwongende n'abantu 1,000 kubanga siyinza kugenda n'abantu 6 bano nga be baatugamba ng'ate nalondebwa abantu kakati abantu oyinza obbaleka wano gwe n'ogamba nti gweogenze kulayira wekka mu kimpokompuko. 2015 we yatandikira ensasagge yeetikkako TV azitwale ku kkooti enkulu ng'awakanya okusalako TV abantu batandika okuziraba nga basooka kuzisasulira. Yalabika nnyo mu by'okulwanyisa okujja ekkomo ku myaka omukulembeze w'eggwanga kw'alina okukoma okufugira. Yayita mu kugaba buwero obumyufu abantu bwe balina okwesiba okuvumirira okujja ekkomo ku myaka. Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti oli ku UG Update TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. Bw'agala otweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ddala bulungi nnyo. Byebyo ebibadde ebyafaayo ebimu ku bye tusobola okuba nga tumujjukirako omugenzi Muhammad Sseggirinya MP w'e Kawempe North gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abadde musajja musaagirizi nga w'omulabye naye nga bw'aba ayogera ensonga olabira ddala nga abanga asaaga naye nga aba ajja gituukiriza gwe mukwano gwange ali eyo. So kigenda kubeera kizibu nnyo Kawempe North okuzzaawo omuntu nga Muhammad Sseggirinya omukwano gwange ali eyampuliriza. Tegeeza nti nno mbagala nnyo mwenna bali emitala w'amayanja mwe bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mugambye gwe agala otufollowinga aba ayagala okubeerako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikondemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Bategeeza nti nno mbagala nnyo mweraba.